Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza bwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Ku makya nakuwadde amawulire nga nkulaga nga amagye ga M23 abayeekera bano bavuddeyo ne bakwata abajaasi 20. Bano nga bateeberezebwa okuba nga be Bahutu abaatigomye ennyo Abatuusi mu biseera bya Rwanda Genocide mu 1994. Kati akatambi akalabiddwako era akasaasaanya ennyo nga amagye g'abayeekera ba M23 basalendinga abajaasi bano mu mikono gy'amagye ery'e Rwanda. Omukulembeze w'eggwanga erya Democratic Republic of Congo okuva eri mu Congo Kinshasa avuddeyo n'agamba nti nno ebyo baabipanze bupanzi era baabitagetinze butagetinzi kubaawo, si bituufu. Ebyo byalabiddwako ku lunaku olw'Essande, ku lunaku olw'Omukaaga. Avuddeyo olunaku olwaleero n'agamba nti ebintu ebyo si bituufu, byapangiddwa bupangibwa. Oli ku UG Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza bali kwekuumira ku mayengo gano, wabula gwe atannatwegattako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kubanga otweyungako. Abali mu diaspora balamusizaako nnyo, bakulisaayo nnyo mu ggandalo lya wiikendi mwenna mwenna abeekuumira ku UG Updates TV. Kati omukulembeze Felix Tshisekedi avuddeyo n'abyesambajja n'agamba nti bano baagala tusibako matu ga mbuzi naffe tuliisango olw'ensonga nti jjukira ebbanga ddene nga Democratic Republic of Congo saako n'eggwanga ery'e Rwanda bali ku mbiranye, nga DRC ensonga mu Rwanda nti nno ya backing abayeekera ba M23 okubanga bateekawo conflicts mu Democratic Republic of Congo mu Northern Kivu saako ne mu Eastern. So nga ate n'eggwanga erya Rwanda lisonga mu Democratic Republic of Congo olunwe, nga bagamba nti mmwe mukukulula abajaasi abayeekera Rwanda, abajaasi Abahutu abaatigomya ennyo Abatuusi mu myaka gya 1994. Kaakati olunaku olw'eggulu M23 yalabiddwako ng'ekwata amagye g'abajaasi 20 nga bagawaayo eri ku nsalosalo za Rwanda, nga kigambibwa nti be bano abajaasi abaatigomya ennyo Abatuusi mu Rwanda Genocide between Abahutu n'Abatuusi mu 1994. Naye bwe byalabikidde mu katambi kano, amagye gano galabikiddwako nga bato nnyo okuba nga baalwana mu biseera ebyo. Kaakati ye Kisekedi kyagamba nti nno okuva Rwanda bwe yatandika okubaakinga abayeekera ba M23 ebikolwa eby'enjawulo bizze birabwako, era n'agamba nti nno kano kakodyo nakuttattana linnya lyaffe, nakuttattana magye aga Democratic Republic of Congo nti gabadde geekweseemu abayeekera abatigomya eggwanga erya Rwanda, kubanga Paul Kagame bamutaddeko akazito asobole okuba nga withdrawing troops ze mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Wabula ate ye Kisekedi agamba nti amagye g'e Rwanda oba ab'e Rwanda balabibwako mu kibuga Goma naddala mu health facilities nga bagenda mu maaso n'okutemula ago amagye agasangiddwa mu mbeera embi, abo abalina ebisago, abalina ebiwundu saako n'abalwadde ennyo abatannawona. Amagye g'eggwanga erya Rwanda gagenda nga gayisa orders basobole okuba nga babasaanyizaawo ddala. Kati nno kino kiraze ekifaananyi ki? Kikulaga nti nno conflicts zino ezigenda mu maaso mu Democratic Republic of Congo mu kibuga Goma saako ne Bukavu si za kuggwa kati, wabula zigenda ziranda, ziyinza n'okutwalira mu East African countries singa ensonga zino banaaba tebazikwasizza na maanyi, olw'ensonga nti nno bw'abanga zino ensi ebbiri buli emu ewaayiriza ginne waayo, Congo egamba nti abayeekera abalumbagana abasinga amagye ga ggwanga erya Rwanda, ate nga ne Rwanda egamba obulumbaganyi bwe babakolako eri ku booda obw'Abahutu
majje ga ggwanga erya Democratic Republic of Congo kubanga bye bakukusa abayeekera babayeekera kitegeeza ki nti zino ensonga teziba za kuggwa kati gwa mpuliriza. Olowooza ki ku bigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo? Kwanirizaako ku comment section, jangu liking, jangu sharing. Mmwe abatannaba tweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba ng'osobola naawe kwenyigira wamu okomentinga wamu naffe oteekebwo endowooza yo ggwe mukwano gwange mpuliriza. Mbagaliza weekend ennungi. Mweraba.